Omwezi gwa CBS PEWOSA guyingidde olunaku olwokuna nga guyindira mu lubiri lwa Beene Mengo era abantu basiiba beeyuna olubiri okufuna amagezi okuva mu boolesi so nga abandi beegulira ku bintu bino omuli eby'obulimi eby'obulunzi sako n'ebyo bikolebwa abalina obukolero obutonotono. Ereeswa grams 25 munyanya tulina kye tuyita average fruit weight. Omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ki Kampala City Traders Association Kasiita Issa Sekitto era nga y'omu ku bateesiteesi b'omwoleso guno ategeezezza nti Obwanga babuzizza ku kwongera ku mutindo ku bintu ebikolebwa bannayuganda aba bulijjo kiyambeko okugaziya akatale kaabwe era agambye nti omwaka ogujja omwoleso guno gugenda kubeera ku mutindo gwa nsi yonna. Branding yokka ekoleddwa mu mwaka guno ekulaga nti buli mwaka tugenda kusigala nga twongerako omutindo twongerako engeri gye tupaakinga ebintu byaffe fe abaatandika nga tupaakinga mu byayi olwaleekyo nga siiru etunulanga eyo eyalinnya ennyonyi. Minisita wa Kabaka w'ebyobuwangwa n'ennono era avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yeeyanzizza Beene olw'okusiima n'ateekawo enteekateeka eno gy'agambye nti yakuyamba kinene mu nkulaakulana y'abantu ba Kabaka Ssekinnoomu. Mbaddeko awo mu ddaala nga balaga basobola okusimba apples. Apples tuzimanyi zibeera eri kigezi wali obunnyogo obuva ne ziva ebweru ebyemu ensaali enzungu enkene n'enzungu ebiri no katale ak'ettunzi wano nga tubigula nnyo mu katale. Olwekyo omwoleso guno osobodde okuzuula n'okuzaabula abantu bangi ab'ebika byonna okusobola okubeera nti tusobola okuyiga. Bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu omubaka w'e Makindye East Derrick Nyeko wamu ne bakansala abakiikiridde Lord Mayor Erias Lukwago nabo bagasse eddoboozi lyabwe kuwagira enteekateeka eno era basabye abantu okwongera okwettanira emyoleso kika kino. Engeri yokka gy'oyinza okuyiga okulunda okw'okufunamu ssente oba okulima okw'okufunamu ssente ng'ozze mu kweresanga kuno n'olaba ebintu eby'enjawulo n'otegeera ku ssente entini ky'oyinza okukola ne ku ssente ennyingi ky'oyinza okukola. Osobola okulunda obubizi bwo mu kifo ekitono, osobola okulima enva endiirwa. Bingi nnyo by'osobola okukola abalunda obumyu, abantu aba aati, abantu abalimi olina akulaga nti osobola okukwata akakutiya n'ossaamu ettaka n'olima ennyaanya n'otundako n'osigaza ne z'okozesa. Emyoleso bwe gitugyetaaga ndoza ffe nga Kampala Capital City Authority tuyina omwaka ogujja okukola tukwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka eno. Mu booleseza ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omulimi Sseruwo Yusuf abalunzi b'enkoko n'abantu abalala bategeezezza nti bafunye omwoleso guno era nga bagabanya amagezi ku bintu bye bakola ne bannayuganda ge basuubira nti gaakubayamba nnyo. Oyagala osimba amata ga bizinensi era okulembezanga wabuzi tokubanga libatooke ddene omunwe nga muwanvu nga munene n'ekibuzi nalyo libatooke nga ddungi nakitembe nayo tirisaanidde kubulako lwa nsonga ttooke lya mizizo. Bw'oba ogenda ku buko oli ajja mu katale ng'anoonya nakitembe ate atasobola twala kibuzi. Saketi zino pawuda ono omuteeka wansi w'olulimi wano ewava amalusu agenda kudduka agende ng'anoonya ekizibu then omale onywe n'amazzi abadde alina nti kino kinuma omugongo gunnuma awulire nti gusirise abadde awulira nti omutwe gunnuma gusirike abadde awulira nti ate sukaali mungi nnyo akendeere. Oli nga takimanyi nti enkoko eno ennansi nga sseggwanga zino gw'oziraba bw'oba ogirabiridde bulungi emyezi 3 n'ekitundu oba 4 osobola okuba nga ogenda mu katale n'oba ng'ofunamu ssente. Tubabuuze abaana be muwadde ku buugi buno bali batya oba abantu abanywedde ku buno buugi bali batya kubanga boosting immune system ti omuntu abadde agenda nnyo mu ddwaliro buli kiseera alekedde awo ogenda mu ddwaliro. Nandesinza kujja mu PEWOSA ne siga kifaananyi kya Kabaka nengezaako okukisiiga n'ebirala nga bw'olaba. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu mwoleso batubuulidde ebirungi amakula bye bafunyeemu wamu n'okuyiga okw'enjawulo. Tulabye amatooke gabaddemu enkota ezaakola empanvu muwogo yakula naye tubisomyeko. Kola amanda mu kasasiro ewaffe tubadde tumwokya bwokya ne tuyiwa eyo naye kati njize. Stella Nandawula, BBS Terefayina, ageesigika.